Sipiika Amongi Banayuganda sibasanyufu naye ebigambo byavuddeyo n'ayogera wadde agenza okulaba omubaka Ssegirinya bitabudde Bannayuganda era ne banyiiga nnyo ne bamwambalira ne bamuniriza omuliro nga bagamba nti asusse akamanyiro, asusse okweraga, asusse okwesudya, asusse okuduulira Bannayuganda abatasobola kuba nga bafuna eddwaliro we bajjanjabibwa. Ono agambye nti amaliro ga Uganda malungi nnyo era mateefu nnyo era gajjanjaba nnyo, basawo bakugu nnyo era musaanye Bannayuganda temuddamu kufuluma bweru wa ggwanga kujjanjabibwa eyo. Mukole nga ye bwe yazaalidde mu Uganda mu ddwaliro ly'obwannannyini n'atazaalira mu ddwaliro lya gavumenti lyetuweera omusolo mbuno okuba nga go tegasobola aga gavumenti wabula aga private gasobola kyokka nga go situgaweera musolo. Ekitegeeza nti nno gwe Munnayuganda omuwa omusolo olabye ennaku atagenda kusobola kufuna ssente za kusasula ddwaliro lya private likujjanjabe wamma ebigambo tebijja kuba byangu gy'oli. Kansooke nkuwe okunyolwa n'obusungu bw'Abannayuganda bwe balina eri Sipiika ono Olwebigambo Byayogede bitakwatagana. Keeping going outside the hospital. We have a very good health care in Uganda. Wabe wangambira omukazi oyo abadde ayogera ebigambo ebyo waggulu awo. Simumanyi bangambye musimanye w'amaanyi muli n'eggwanga lyaffe Uganda. Naye mungambire wabanga talina byakwogera asirike. Kubanga asirise teyejjusa. Asirike ngera bwabaddeyo ng'asirise kuba nze simumanyi. Abamumanyi mungambire mu comment section nze simumanyi simulabanga nako gwe gusoose. Sijja balimba kuba ndaba wa blue, wa red, wa yellow, wa black, wa green alinga rainbow. Mumugambe wabeeranga talina byakwogera asirike. Teri agenda muvunaana wadde n'ekigambo neki. Asirike taddamu kwogera kigambo kyonna. Kikwata ku Uganda. Kuba Uganda temukwatako tagimanyi. Ayinza okuba foreigner yakajja ne mumugamba asirike taddamu kwogera kintu kyonna. Ffe Bannayuganda ffe tumanyi ekiri mu Uganda ye tabimanyi ffe tubimanyi. Mumugamba asirike. Mumugambe asirike. Human, shut up. Shut up. Byebyo bwe busungu Bannayuganda bwe balina obungi ku Sipiika Amongi okuva n'ayogera ebigambo ebyo mbu Uganda erina amalwaliro malungi era mugende mu malwaliro ga private gabajjanjabe naye ate nga waliwo aga gavumenti getuweera omusolo. Lwaki tugenda mu ga gavumenti getuweera omusolo? Kitegeeza naye akkiriza nti aga gavumenti mafu bwefuufululufu at least waakiriko ng'ogenze mu ga private ag'obwannannyini. Ate n'ebigambo bitabudde Bannayuganda okwongera okubajja mu mbeera nga bagamba gwe yanibadde promoting amalwaliro ga Uganda okuba nno omugongera ensimbi gajjanjabe Bannayuganda ate mmwe mutandise okwogera ebigambo ebitajjansa naye bantu mmwe mwaba mutya. Sooka owulire gwe. The perception of people keeping going outside the hospital. We have a very good health care in Uganda. I was very amused when people were saying I was in South Africa. I gave birth from South Africa. I gave birth in Uganda. In a private hospital in Uganda. So why should we go there? We must live with what we have. For me, if you want, go to Kampala Hospital. That's where I gave birth from. And it's a very good hospital. Just like Sami is very good. We'll always get what we want in this country. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Weza nyo nalongo aka Mama Surrogate. Mama Surrogate lwaki olya nnyo amagi n'okutaata eddujja n'okubira empi mu lujjudde? Lwaki mukudaalira nnyo abanaku? Ebigambo ebyo wayogedde birungi singa wabadde obyogeredde Mulago aba ku Women Specialized Hospital. Mulago Women Specialized Hospital bugambo bwo bulungi nnyo nga Sipiika w'eggwanga. Singa obugambo obadde obwogeredde ku lubo wa Specialized Hospital gye mwayononerako obuwumbi n'obuwumbi naye ng'eri ku musingi eremeddewo wansi, obugambo bwo bwandibadde busuffu nnyo singa wabadde obwogerera ku Kawempe General Hospital
Obugambo obwo bwandibadde busufu nnyo singa wabadde obwogerera Kiruddu. Obugambo obwo bwabandibadde busufu nnyo singa wabadde obwogerera mu Bukedya LF Center for. Obugambo obwo bwandibadde busufu nnyo singa wabadde obwogerera Butalejja LF Center for. Naye maama, Uganda has a better LF care system. Ugandans should stop this perception of engaging in outside hospitals outside Uganda. Mama, abantu bawansi abali mu working class bameka bowulidde nti bagenze wabweru w'eggwanga okubajjanjaba. Ba working class oba abasinga betuwulira abagenda wabweru okubajjanjabira wabweru bwa Uganda basinga ba police makers, abasinga ba minister. Wawuliddeyo ow'omunaku abuyanira wali emulago, abuyanira Ekiruddu ng'alwana kugenda wabweru wa Uganda, kugenda Aga Khan. Nadde okusuubira okutugamba Mama Salogate okutugamba nti gwe abalongo wabazaalidde Mulago, naye otugambye abalongo wabazaalidde Kampala Hospital. Kampala Hospital, is it a government LF facility or it's a private LF facility? Yo Kampala Hospital echarginga mmeka? Kampala Hospital echarginga mmeka? Nsambya yennyini gye wageza okulaba Honorable Muhammad Ssegirinya n'oyimira ku madaala k'ensambya n'olyoka obalaatira abanako. Nsambya charges zaawo ziri mmeka? Ziri mu ssente mmeka? Yes, balina services naye ssente ziri mu mmeka? Atunda akadaala k'ennyaanya wali asobola levo y'ensambya, avuga takisi asobola levo y'ensambya, kondakita wa takisi asobola levo y'ensambya, omusuubuzi asubula cakala asobola levo y'ensambya. Mubirabye bannaffe. Akavidiyo kano tugenda kukatereka era kajja kubeerayo. Kwegamba mulya ne mumala okukkuta ne mujja ne mubejjagalira abanaku ababaliisa. Temuyina na odeste erina kwogera ku byabulamu mu ggwanga Uganda. We kennyini waswadde n'okuswala. Oyogera ku Kampala Hospital, a private entity, not a government entity. Maama, olwo bano abanaku basasula omusolo. Essente yaabwe ekola ki? Eraga wa? Gwe basobola n'okujjanjabira enzikuwa n'emulago. Basobola okujjanjabira gonooliya wa n'emulago. Niwoofunamu bufunyika sikonda. Basobola okujjanjabira mu Butalejja LF Center for. Basobola okujjanjabira Ekiruddu wano. Muzaalira Germany. Naye muli kubalaatira mulimu kubalaatira bannansi. Uganda has a better LF care system. Bamaama mbabazi bafunamu just small dislocation ne bagenda wabweru w'eggwanga ku ssente y'omulimu w'omusolo. Olwaliro tulina abasawo abali well experienced naye badduse mu malwaliro ga gavumenti. Ogenda okutuukawo yagenze ensambya ayinawo special operation. Lwansonga wano temubasasula. Olaba ba intern doctors bemulemye okusasula ssente, bemugaanye okudiployinga, bediployinze ku ssente zaabwe. Mukubira abanaku empiiyi. Mulowooza tuli basiru baabwe? Mama Salogate, muli amagi mukute naye temuddamu kubira mpiiyi mu lujjudde. Mubejjagalire munda, empiiyi muzikubireeyo ziba awunyirire naye temujja mu lujjudde kutukubira mpiiyi. Kati byonna wabyogedde ng'oyisaawo message temwagala ona
Ssegirinya Muhammad agende wabweru afune obujjanjabi. Kwegamba nga tiwasobola kwogera bigambo bino nga omugenzi Oulanya ali ku kitanda byogera. Lwaki obyogera ogenze kulaba Ssegirinya Muhammad n'olyoka otunula mu kamera nti Uganda ebyobulamu bitebenkedde? Oli ali ku ndiri abuyana alwana bagamba mu mpaka tabuka kange nzire ebweru nfune obujjanjabi. Olwaleero wandibadde oyimirira ku lubo wa specialized hospital yayisibwako omudidi n'omudidi nga bw'oyogerera ebigambo ebyo. Mwe akavidiyo katukatereke. Ndowooza mumuwulidde Sipiika Amongi nga akakasa nti Bannayuganda tusaanidde kufuluma ggwanga lyaffe mbu tugenda okujjanjabibwa ebweru naye ate alternative gy'atuwadde nayo ng'emalamu amaanyi. Si malwaliro ga gavumenti wabula amalwaliro ag'obwannannyini. Kitegeeza naye akkiriza nti aga gavumenti mafu bwefuufulufu tusaana tugeesonyiwe tugende n'aga private. Kyokka ate aga private mu kuseera be baana baliwo galimmo n'osoberwa n'obuuza nti omunaku agenda kujjanjabibwawa ogaba nga amalwaliro ga gavumenti abakozi ba gavumenti bennyini tebakyageesiga. Kati ffe abantu babujja twesiga ki ebyo gye tugenda okujjanjabibwa. Ebigambo si birungi byonna biva ku mubaka Ssegirinya Muhammad. Bandiba tebaagala afulume eggwanga nga muganda wange bwagambye Minuwa. Bandiba tebaagala afulume eggwanga kujjanjabibwa, baagala asigalewo asobole okugenda ng'obudde bukyali n'obutamanya bukituufu ddala ki ekiruma Ssegirinya. Lumbe ekyo olutamanya Ssegirinya tebaagala byonna bimanyibwe. Tuvula abagezaako kumufutyanka okugenda ebiboozibozi asobole okusigala mu Uganda lumale nga lutemye. Naye kitalo nnyo, kitalo ddala, kitalo nnyo, kitalo ddala. Omukama Katonda nze nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu twogera ebigambo. Mweraba.